Baba loni umode otesa no kasi kuteki. Omukaka agambye tuyitewo. Aliyo kayitewo. Nina mweguma ate mubigubiza nyo na mwetaka. Abapigana mugulu bigana bagana byako n'obusuuka abigubiza nyetta. Abigubiza nyetta. Pipe bill. Oyisa olungi ayagala kugwa oyisa awabya kugwa olungi. Erinnya Sonko Stefano kansala akiikira muluka gw'ekyajja ogombola Nagojje. Tulina tubadde n'ennaku nnyingi nnyo olw'ekkubo lyaffe lino abantu baffe babonabona olw'enguudo okutulisaako ebintu byabwe. Naye tulina essanyu lingi nnyo olw'omubaka waffe atuwadde amaanyi okutandisa okulaba ntandisa okusimbula kyo tumwebaza olw'ekyo. Ene twebaza n'abatuuze bange bonna n'abakulembeze bange b'R1 mu kitundu kino n'omuluka gwonna okubaako bataddewo amaanyi mateeka bifeera byabwe kulaba tukola ki tukole ekkubo lyaffe lino tuli bamativu tujja kulimaliriza. Tulina obwetaavu nokubeera disitulikiti tusaba disitulikiti engeri okutufaako tuli bubi ng'omuluka waffe gw'ekyajja kubanga enyingiza yaffe eva mu kkubo lino bikajja masamba g'ebikajja tugenda mangi muno bafuna 10 bawerera abaana baabwe. So tulina obwetaavu obwo kulaba tuyambibwa disitulikiti ya Mukono disitulikiti. Tata gw'ogenda osembayo okuva nze okusookera ddala neebaza Honorable Kiwanuka Sulaiman omubaka waffe owa Nakifuma constituency olw'okuba nti yasobola okuwulira omulanga gwaffe ffe abantu b'ekyajja b'omuluka gw'ekyajja wano tuli ku kyalo ky'Ebubiro kubanga ekkubo lino libadde libi ddala ng'enkuba weetonnya omwana asoma okusala ekkubo lino kiba kizibu bw'oba n'omulwadde okusala kiba kizibu ate abamu nga waaba tayitidde wankitegeeza agenda kwetooloola eri ekyajja nga olugendo lwa wano alukubisaamu emirundi emeka 2 n'olwekyo nze mwebaza olw'okuba asobodde okukolagana naffe abatuuze okulaba nga tutereeza ekkubo lyaffe era neebaza n'abatuuze bannange ab'Ebubiro
olw'okuba nti bakkiriza tukwataganyize wamu omulimu guno okulaba nga tutereeza ekkubo lyaffe. Kale nze mwagaliza birungi byereere era musaba aleme koma ku kino agende maaso ng'akolera abantu b'e Nakifuma. Erinnya lyange nze Haji Amran Kasozi Musaale Nagojje. Tuli wano ku kyalo Bubiro nga tukola bulungi bwansi okutinda akatinda kaali kabise. Twebaza nnyo omubaka waffe Sulaiman Kiwanuka olw'obuyambi bw'atuwadde okulabika nti akatinda ako tukatinda, ebigoma by'atuwadde n'obuyambi obw'engeri endala yonna. Naye obuzibu bwe tusanze ebigoma ebyatuweerezebwa sayizi ntono ng'ate amazzi mangi. N'olwekyo mu bbanga eritalidde ntujja kwetaaga ebigoma ebinene era oluguudo tuddemu dutindo obulungi ku lw'obuwangazi bw'olutindo olwo. Naye kati twebaza tujja kusugira tutambulirawo kisingako nga bwe tubadde tutambulira mu mazzi nga emmotoka ziyita mu mazzi n'abalwadde baffe nga tebasobola kugenda mu malwaliro. Tumwebaza nnyo, yeebale nnyo, yeebalire ddala ayongere atusakire. Mpozi n'ekizibu ekirala ekiri mu kitundu kino twamanyaako nti amasannyalaze gaalagirwa okugabibwa mu bitundu bya Uganda byonna. Naye kati ebyalo byaffe 3-4 tebirina masannyalaze. Kasokoso, Wabulongo, Bubiro ne Kyajja ne Bukukku. N'olwekyo tutumira omubaka waffe ensonga eyo agirondoole, kubanga guno omutemwa gwa kusasula buli munnayuganda yenna. Tekiri gasa okusasula ng'ate ffe tetukoze tetufunye tetwafuna masannyalaze ate nga tugasasulira. N'olw'ensonga yaffe ku lw'abatuuze b'ekitundu by'ebyalo ebyo tumusaba ensonga yaffe yayitwale nga nkulu mu paalimenti n'ewekikwatako wonna. Erinnya Katula Medi. Okusinzira ku gavumenti yaffe eno abasinga abali ku disitulikiti batuyambye nga mukulu abali ku waggulu ku disitulikiti balwawo nnyo tuyamba kwali ekkubo lyaffe tujja mu ndowooza enkana lw'ebibiina totwagala abasinga bako bifagavaako tebagatunuulira nnyo kiyao kisinga abasinga tubadugamba tuli mu katukkolido kuba tesobola kukola ki kutuuka nnyo abasinga tebajja tebagobera eno kati nga bamumeru Kooya ana Lubuulwa abo bali batulina kumpi basobola kumpi ne buli wajjaga emmotoka yaffe tesobola kutuuka eno kinya kinene nabeera tesobola kutuyamba ki kweriko. Tusaba nti tumulonde atuyisize agenda tukolera ku kkubo lyaffe tukyanganda tuyitako buyisi waneeno ng'akola ki ng'agenda tusaba Mwami Kooya basobola tuyamba tulongose ku makubo gaffe n'amasomero gaffe. Embeera yaffe ekalubya nnyo, etukalubiza nnyo olw'ensonga nti galimu ebinnya bingi tusobola kukola ki kosa byavula nti weba ebinnya ebizira obungi twekwatiramuko ne twetaasataasaako okwo yembe gye tuyimiriddemu eyo. Tuyisaamu ebyobulimi byaffe, ennaanaasi, amatooke, emmwanyi n'abagula basobola kumanda we batyo abatonotono obuli mulimu obutonotono obutambula era okusobola okuvaamu ekyokola ki kyokola naye ekizibu gye nakyo tusinga kuyisaamu n'ebikajjo ebikajjo ffe lero biyita meta atulongoosezzaako ekyomu naye era kitonotono kuba tugamba nti meta bamuvunana okuba nga makubo wagakozesa wagakola aba bafiiza akasente doza kangi ku gavumenti kyobala tuyambiddwa mu ekyo. N'ekirala ebitundu ebirala awetaaga enkola bwete oli mu kkubo jja balinde omusizaako nnyo banyabo ne basaba batulaba nze Kiwanuka Sulaiman era nga nze mbaka paalamenti wa Nakifuma. Olwaleero tuli wano mu muluka gw'Ekyajja mu Gomola Nagojje okuteeka amaanyi mu nteekateeka ya bulungi bwansi. Ffe tukuze tukimanyi nti ebizibu ebibeera ku bitundu byaffe bisinga tubijjawo nga ffe tubyekwatiddemu mu nkola ya bulungi bwansi. Era njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka yatongoza enteekateeka eno. Olwaleero ekkubo lino lyolaba ge gamu ku makubo agakolebwa disitulikiti ya Mukono. Naye ate disitulikiti ekolera mu quota system. Nze omugomba ka paalamenti wa Nakifuma ntula butereevu ku lukiiko
lwa roads committee ekkubo lino baliteeka bwe nate teri mu koota eno kati nga bwe tulindako koota y'okukola ekkubo lino etuuke ekkubo lino libadde terikyayisa nga woliraba wali mazzi gabadde gabomola abaana bakaluuzirizibwa okugenda ku ssomero n'abajja ebyamaguzi ne bubiro bitwala wali naggojje nga bakaluubizibwa kati nze ngomba ka parliament kibadde kinkwatako butereevu okukulemberamu enteekateeka eno eya bulungi bwansi okulaba nga tukola ekkubo lino era ekkubo liiryo tuli mu ddikola abantu batandike oddikozesa nkubira omulanga eri abakulembeze bonna nga bwe tulinda gavumenti ereete nga bwe tulinda abakulembeze abantu abalala baleete manyi bagamba lubaala embeera nga n'embiro kwotadde so nsaba mukulemberemu enteekateeka ya bulungi bwansi ebizibu ebimu ebitonotono tuba tusobola byemalira nga tuyita mu nteekateeka ya bulungi bwansi so olwaleero tuli wano okukola omulimu ogulaba nga ekkubo lino liddamu okukozesebwa ne Mukono district wene tusangira abagadde kusomozebwa ku balinanga okw'amasannyalaze enteekateeka eyo nawe enteekateeka yonna gy'osuubira bakubyeeko ttooki eyo nakifuma yonna okutwaliza wamu abantu ebitundu 75 tebalina masannyalaze era omuluka guno mwe tuli gwonna tegulina masannyalaze n'ebitundu ebirala bingi nakola ekiwandiiko nenkitwalira minisita naye tekitegeeza nti abantu abakulembeze abala baali tebawandiika nga nabadde basentebe b'ebyalo nasangayo mu ofisi ya minisita nga ne basentebe b'ebyalo bawandiika dda naye nze ng'omukulembeze gubateeka mu palamenti ebizibu byennakifa byonna bitwala mu palamenti era ne ku fulo ya palamenti ensonga eyo najanjayo ekyomukisa omulungi nti ab'olukiiko abakitongole ky'ebyamasannyalaze bansaba tukola olukiiko era olukiiko twalukoze olwokubiri wane nakifuma ku ddwaliro olukiiko olwo lwavuddemu ebibala bingi nga wayiseewo just olunaku lumu bweruti transformers bbiri zimaze okuleetebwa mu bitundu nga tezaali zasabibwa dda kitegeeza nze ngomba ka palamenti omulimu gwange mba ngukoze era kyajja ng'omuluka oba nagojje ng'eggombolola geemu kuba amagombolola genakoonako ageetaaga okuleetebwamu amasannyalaze naye njala okutegeeza abantu bange abenakifuma nti ebintu bye tusaba okuva mu gavumenti bisobola okuwanvuwamukko naye wabaawo agoberera kati ngomba ka palamenti nga li active nga Kiwanuka Sulaiman tujja kulwana tulabe ebintu ebyo nga bireetebwa amasannyalaze gajja kujja gayinza obutaba ga mangu n'amasannyalaze gajja kujja Honorable Kyesembyayo kiki